Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo manager musinziro kubanga mutulaba. Mwebale gyonna gye mukola egigatta ku ggwanga. Nsaasirako abalina abantu bammwe abalwadde n'ennyongero kubanga nkubagizaako abafiiriddwako abaabwe. Ntuusa okusaasira kwange eri bannaffe bannankyukakyuka ab'ekiwayi ekya National Unity Platform ekikulirwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe musinga okumanya nga Bobi Wine oluvannyuma lwa poliisi n'ebikolwa byayo ebya bulijjo ebimanyiddwa nga si gwe gusoose okwagala okumutuusaako obulabe akagenderere. Kino nkyogera nti kagenderere kubanga si gwe gusoose ate nayo teyakyegaanya okujjako oluvannyuma lw'okikola okujja okwagala okulaga nti ate Bobi Wine yali mu nsobi ne beerabira ensobi zaabwe ez'olwatu ng'ennaku zino ffe abali ku mutimbagano tukimanyi bulungi nti wooli tuba tukulaba kwabaddeko n'obutambi obwa vidiyo. Munnange kulika abantu ba wano tebasaaga bakutta ate bwe bakutta nga banoonya gwe bawaayira nga bamupakirako ebigambo nga bagamba yoyo kumbe baabadde bebbo. Kaakati ekyo kye kisooka. Twebaza nnyo bannayuganda mwenna abagasa eddoboozi lyammwe ku bumenyi bw'amateeka buno okubuvumirira. Ne twebazaako ensuso ow'omu mbuga Charles Peter Mayiga Katikkiro olw'okukiraba nti woofiisi ku mulundi guno ezitowa ekimala okuvumirira ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ne bwe biba bituuse ku muntu oyo gw'olowooza nti tokkaanya naye ekibadde kyeyolese emabega mu lwatu. Ekiri atabaala kye kirya n'ow'omunju. Ku luno twakwebazizza okweyambisa woofiisi eyo mu ngeri ennuŋŋamu ennungi kubanga ekyatuuse ku Bobi Wine kiyita ekiri atabaala kisobola okuliira ddala n'ow'omunju. Awangaala ennyo omwana wa Muteesa Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri obubaka bwaweereza bwalagidde ddala nti kabaka waffe bw'abaawo ebigambo ebituufu bye bifuluma. Ebiseera ebimu bw'atabaawo waliwo ebigambo ebitazitowa woofiisi mw'otudde ebitera okutambula. Naye ku luno woofiisi wagiweesezza ekitiibwa era twongera okumuwangaaza kabaka waffe. Pulogulaamu y'olunaku olwaleero etunuulidde ebigambo omusajja Anderson Herbert Bulola bye yayogedde. Abasinga ne mugamba nti ayogedde nnyo yeewuyo yeewaffe ayogeredde ddala. Sijja kumusala bigambo mu kamwa kambaweeko ku bitonotono. Twebaza nnyo munnamawulire Adam Kungu abakyaza. Buli munnamawulire tugukwebaza naye bookyaza bwe boogera ebigambo tulina obitunulamu. Ebigambo ebyo byayogeddwa ku pulogulaamu gw'Ensonga ne Adam Kungu. Kansooke mbibazannyire n'ebirala bye tugenda okubalaga eby'enkizo ate tujje wano tukole okuteesa. Ebigambo bino bye bino. Bobi Wine alina okumanya nti buli lwagenda ku front line ayinza okuba ayagala kamera oba ayinza okulaba nga akulembera baali nabo. But Bobi Wine alina okumanya nti mu kukulembera ng'ali mu kweŋŋanga abasirikale one day bajja mukuba essasi ate ajja kufa ate ensi ejja kugenda mu maaso. Bobi Wine alina okukimanya nti n'oluusi baba atunuulidde mu maaso ge kyalowooza si kye balowooza. Sigamba nti nno mpolereza abakikola naye ngezaako okumutangira obutamutuukako kubanga kisoboka. Mr. Bobi Kyagulanyi Ssentamu ne bw'anaagamba afirira bannayuganda si n'abo abamuwa akalulu nti basobola omuteerawo omubiri nga ye omuntu. Some of these struggles are personal struggles. You need to say that again. Entalo ezimu zetulwana ziri personal. Sikulwanirira bannayuganda. Bannayuganda is another part. Munnayuganda ate si ye muntu gwetaaga okufiiririra ennyo. I advise Mr. Kyagulanyi to stop engaging armed men, armed officers. Henceforth bajja mutta. Tujja kudda wano tugambe birala nga byawedde. Alina okumanya kati takyali ku level ya foot soldier. Alina okumanya kati takyali level ya advanced team.
takyali level y'abo abasooka mu maaso. Ebigambo ebyo mubiwulidde. Ngenda kweyambisa akaseera kano nateera mu ngeri ey'enjawulo okwebaza abantu mwenna abaagala ebintu bikyukemu. Nze entegeera yange y'enkyukakyuka ku buli mutendera twetaagisa okuteekawo enkyukakyuka si ku kifo kimu kya bwa pulezidenti. Nateera ngengolokoola wabula obutabakaka nti buli kintu wano kyayonooneka kyafa. Polisi ekola byeyagala, abasawo bakola bye baagala, abalamuzi bali ku lwabwe. Wano ne bannaddiini abasinga ng'oggyeko ekyokusaba ssente entakera Katonda baamuvaako bamukozesa bukozesa kubaako bye beetuusaako. N'olwekyo enkyukakyuka nze njagala nga Museveni bwe yajja mu buyinza n'agamba this is not a mere change of guards, it's a fundamental change. Avuga Livansi n'abantu be yajja nabo bamuyiyeeyo nnyo. Nze nkakasa nga twetaaga enkyukakyuka buli wamu nga bw'otunulira poliisi byekola. Ebigambo Anderson Bulola bye yayogedde abamu bitambuza ku mitimbagano ne mugamba waaye omusajja ayogedde mazima kyekyo ekirina okukolebwa. Nze nga nze ndowooza yange eyawukanira ddala. Engeri nti nno waliwo olugero an apple doesn't fall far away from its tree. Anderson Bulola byoyiseemu tebikuyigiriza nnyo kimala. Naawe kennyini mpozi ng'oli mu kwekubako nfuufu osobole okwogera obulungi bakuzzeeyo mu gavumenti y'abalyake. Olutalo olwakugobya mu nkola ey'obulyake atojja dukozesa bubi. Ebigambo byoyogedde nze nga nze sibiraba mu nsa yadde. Nyina ensonga zange abantu tusobola ozikubaganyaako ebirowoozo naye nga sinnabakola ekyo kansoke nzijewo obubaka buno ate nzije tutandike. Okay, ebigambo mubiwulidde. Nga sinnabakubaako bwe tutandika kwogera ku bigambo ebyo kansoke nzijewo obubaka buno mbategeezaako nti abantu mwenna mweyunire omukyala gwe neekakasa mu nkola ey'obuwangwa bwe nali ntambula mu kunoonyereza ku Bwakabaka. Nazuulayo omukyala alina ekitone mu bujjanjabi bw'ekinnansi ayitibwa Ssenga Mukooki. Ssenga Mukooki akuyamba mwabajjudde ebisiraani nga ne bwe bambuze kugoba n'ekuluma mukubire ku 75026000. Bannaffe mukube ku ssimu eyo abayambe. Ajja kubayambira ddala ebintu bye si byabwewussa ekyaddala bikola. Kakati mwabayina ababbi ababamazeeko emirembe nga gwe buli kimu bakibba atangira ababbi tabakwata. Okukwata ababbi kitegeeza otaddewo omuwaatwa bakutuukeko. Lwaki? Omuntu aba akukwatira omubbi ng'amaze kutuuka. Ajja kuteekawo enkola ey'okumutangira oba bizinensi yo oba wakaawo oba kigwe kyotangira abantu kye bakumazeeko emirembe abanyakuzi. Ajja kukitangira mukubire ku 575026000. Sembyayo ekintu ky'emirimu okwenywereza ddala n'okufuna emikisa okola akasente. Sente zitawaanya okufuna naye ate waliwo woziteeka mu bizinensi ne ziyiika buyisi nga gwe buli z'okwatako zikuva mu ngalo. Ekintu kyo sente okuva mu ngalo mukyegendereze. Ajja zikunywereza oyita ku WhatsApp 75026000. Sembyayo abakyala abaagala okuzaala mu ngeri eri nnomo nammwe nga omwami wa atagalira ddala n'abalina abaana abaganye okufumbirwa balemedde ku nzija n'ebirenzi bikuze tebyagala kuwasa. Ssenga ajja bikwatako ojja kuyita ku 75026000. Okay, ebigambo bya Anderson Bulola byempuliddeyo ku programu gw'Ensonga kunze siina nsa gye mbirabamu. Anderson Bulola akikkaatiriza ti Bobi Wine numu bali kkuba essasi n'ofa era n'abantu b'olwanirira tebasobola kuyirawo mubiri nga gwe gw'obayiirawo. Programu eno nsaba munkoolere ku Anderson Bulola n'ab'endowooza efaanana etyo mbabuulire nti ensi wano we yatuuka ebigambo byammwe tebirina space mu society. Bifaananira ddala eby'okutuzza mu ssengavuddemu ngazzeemu. Ekisooka ntegeeza abantu mwenna abayabayaba n'abatalina mutima mugumu nti bano abantu abakola ebintu bwe biti basinga kutya ffe. Kugamba basinga kutya abantu ba bulijjo n'ekibibakoza. Anderson Bulola nkutegeeza bwe weetegereza obutambi bwonna bwe bazze baataakinga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform kiva mu kukankana mpale na kutya.
olaba bamutya buti ng'avudde buvi mu mmotoka n'afulumako wabweru. Teebereza kyekisobola okubaawo mu kumutya ku ki kye bamuteebereza singa akwata entebe n'ebintu byakkiririzaamu ebyokugoba obukenuzi n'okukkiririza mu kukyusa ensi etaliiko bubbi na buyaaye, equal opportunities. Nkutegeezaako nti gwe kyolabanga okukanga ekyaddala nze obubaka bwa Anderson Bulola bwaliba nti ayogeramu ebimu ebituufu ebisobola okumuzza ku mulimo gye bamugoba. Ayogeramu ebimu ebituufu ebifaanagana nti kirabika bamukubye ekibooka ezimala kati akkakkana addeyo anoonye ekifo nga bwe yali deputy RCC. Nze sibirabamu kantu yadde. Ensi eno bulwena bwe munaayongera okugitambuliza mu kutya n'abantu abavuddeyo okusobola okulwanirira omuntu wa bulijjo bamalangamu amaanyi nga mubatiisa nti ojja kufa ojja kukola ki, tugenda kusigala mu buyinike. Bannayuganda tunyigirizibwe. Amalwalire agafaanana ebiyumba by'embizzi, poliisi yo kennyini eyeekulemberamu ate okututulugunya nga be bamu ku sekita ey'abantu abaasoma n'okwewaayo mu kuyita mu kufa ne batendekebwa nga be basindikibwa mu bifo ebikyasinze okubeera eby'ettabbo naye nga be bakyasinze okubeera obubi. Ababbi nga bali mu paalamenti beeyagala, balina ne bajeti ez'okwambala okunyiririra obubbi nga bakwata ku ssente za muwi w'omusolo. Anderson Bulola nsaba okutegeeza nti ebigambo ebyo bigambo ebimalamu ddala omuntu amaanyi. Ekisooka nsaba okutegeeza nti Bobi Wine si lwasoose okulaba n'okukitegeera oyo gw'ogamba ebbanga lyonna okuva lwe yeewaayo okulwanirira omuntu wa bulijjo teyakikola nti nno lwakuba munaku, teyakikola mbu nno lwakuba ayagala abeere comfortable nga gwe bw'oyogera. Puroguramu yonna bw'ogiraba Anderson Bulola tosaanye na kwogera mu bantu mu kiseera kino olw'ensonga nti obutiitiizi bw'oyogerako nti okuuma bulamu kyalibadde kikwakakatibwako okukitegeera mu lugero lw'Abazungu olugamba nti cowards live longer, naye okubeera omutiitiizi n'okubeera nti tosobola kuweewaayo kulwanira nsonga za muntu wa bulijjo kyekitukuumisa gavumenti eno ng'etukanga olw'okwagala okutulowoozesa nti bw'onaayogera bakutte, ffe tugyesonyiwa ababbi babbe so nga nabo gavumenti abasinga abagirimu yabatamadde olw'abantu ab'olubatu abatonotono abagivumaganya. N'olwekyo nkutegeezaako nti omuntu gw'oyogerako ow'ekitiibwa Bobi Wine teyali munaku kujja kulwanirira bantu, embeera yali temulemye. Tebaasooka kumugoba ku mulimu atandika okwogera nga mmwe ab'NRM. Bamala kubagoba ku mirimu ne mutandika okwogera oba mumala kuwulira mu ŋŋambo nti ekifo ekyo waliwo akinyeenya olwo ne mutandika otukubiriza tujje tubalwanira entalo bumala okutereera ne mudduka. Naawe nkakasa nti bwe banaakuddiza ekifo ebigambo bino bijja kwongera kubeera bya busagwa. Bobi Wine yali akimanyi nti ng'agenda okuyingirira mu lutalo lw'okulwanirira abantu. Gavumenti gy'aliko era zaakyogera lunye mu nkuŋŋaana zonna zaakubye nti nno bajja kutukola buli kimu ekyetaagisa okusobola okutujja ku mulamwa, naye ye mu bigambo bye nga byenkootinze mugumu nnyo okukitegeera nti bannayuganda beetaaga omuntu nga tafa nnyo ku bifo nga ggwe, omuntu nga tafa nnyo nti nno waaye maama atye. N'Abaganda balina olugero oba enjogera egamba ti ate bw'onaatya nnyo ebweru ofuke mu nnyumba olwo ennyumba ogiwunyisa olw'okuba otidde okufuluma. Ebigambo ebya Anderson Bulola bikuggyemu nti abazira ekibafuula abazira, omuzira aba mufu. Bw'ofa ng'ofiiriridde ekintu kisingako ffe abatya ne tuwekeka mu bisenge byaffe. We live a useless life because we fear. Which fear nti baba batutaddemu nteeke ng'eri artificial bo basobole okutufuga ebbanga lyonna balinyirire omuntu wa bulijjo n'eddembe lye. Nsaba okuzzaayo mu katambi akaalaze obulungi ebigendererwa by'okukuba Bobi Wine ne kyonna ekyakubiddwa kyesaagala kuddamu ebyo bya poliisi oba ekkubye ekyo oba ekkubye eki buli kimu kitta n'ojja n'olaba mulimu abantu kwegamba ababuyabuya oba ab'entegeere ya wansi abadda mu kuzannya firimu n'okuzannya katemba nga bannayuganda ng'ate oli ali mu kubalwanirira nti ate kabadde kakebe kaki ate lyabadde sasi no matter what it was a life threatening attack on someone. Bwe nkuzzaayo mu katambi Anderson Bulola nsaba okutegeeza nti mu bigambo byonna nga tubyetegereza boddayo ne weetegereza Bobi Wine yabadde agenza okukyalirako kanso munne kuba naye munnamateeka kati lawyer ng'agenzeeko Kabaga. Kale actually mu bigambo byennyini Kabaga nga ne katemba ono gwe NRM gweteekawo tannabaawo yamugambye nti saategedde nakutegeera nti onaayita abantu ne speech ye tewaliwo yabadde yogerera ku byabufuzi era ne bibadde ayogera munda omukolo gwawedde bulungi talina we ya incitingidde bantu. Bw'oyongera okwetegereza obutambi
si ye yalagidde abapoliisi boogere ebigambo nti shoot him kubanga ebigambo ebyo biwulirwa mu butambi obw'abantu ababaddewo nti shoot him Anderson Bulola is an act poliisi ne bwegiyiwako otya ettaka ekigambo shoot him singa bakyogeddeko ggwe singa okaabanga kabizzi kati kubanga shoot him babadde tebagamba nti smear him with Vaseline all romance him nti si bwe kyabadde shoot him. Kaakati poliisi yavuddeyo neeyogera nti nno Bobi Wine ng'era kyonna ekikuba saagala kudda mu bintu bya poliisi ebiseera ebisinga binyiiza naye ng'eraga bw'olaba vidiyo mbw'ate Istanbul yaseeredde n'agwa kigambo ekyo kinkoloza n'okunkoloza kubanga nsaba kutegeeza Bulola ne banno bwe muyina entegeera y'emu bw'otunuulira awo akantu poliisi yalaze obutambi obw'enjawulo ng'abantu bakanyuga amayinja nsaba poliisi endage y'akatambi kamu nga Bobi Wine akutte ejjinja alikanyuga. Why would a bullet or a tear gas canister target someone who is non-violent, who is not violent at all? I want to be shown, I want to be proved wrong. If the police can provide any footage, video footage of Bobi Wine trying to throw a stone at some police officer, why shoot at someone who is not a threat? Let me assume you wanted to shoot at someone who was a threat to you, who was throwing stones at you. Why should you shoot someone gotebereza obutebereza ng'akukanyugidde gye? I did not see any canisters or any police officer shooting towards someone who was throwing a stone in the alleged videos of Bobi Wine supporters. One, I did not see any of those stones being thrown by someone donning a people power foot soldier attire. Sina gwe nalabye ng'ayambadde mu butambiki bwe bwalaze ow'ekitiibwa omwogezi wa police spokes ow'ekitiibwa nalabye olaga obutambe naye yakanyuza ejjinja. Bano abaana Bobi Wine batambula nabo abasinga naddala ng'agenda ku mikolo gye. Of course it is necessary. Tosobola kunnemesa kutambula n'abantu bange na kye bambadde olw'okuba nti gw'olina gavumenti. Bw'oba okisobola biba biseera bya kunyigiriza era akaseerako kaba kabale. Naye bwe nalabye akatambi omuntu akanyuga gwe bagamba nti you see they normally throw stones, you see let me assume whatever you're saying is right. Why didn't you target at someone who was throwing stones and you target someone who is donning his own suit ng'ayambadde suit yava ku mukolo? Anderson Bulola ne banno bwe mwine entegeera kankutegeeze bino byonnyonnyodde mu butambi Bobi Wine takyali foot soldier byammwe ab'NRM abalowooza nti obukulembeze olina kwekuuma ng'oli waggulu ng'oli wa kitalo nnyo totambula n'abantu bo. Bobi Wine is a new breed of a politician who lives what he says. Ekyo kyali kyennyini kyabeera. Baamuyita omuyaaye nga gw'omu ku bo abali mu kibinja ekimuyita omuyaaye. Kaakati olina omwekwatako kubanga olina personal ng'era bw'ogambye ebimu ku byowagiza n'ebiboogeza bibeera personal. Saba okitegeere nga tonnaba kwakiivinga kintu kiri personal tulina okuba ne national cause eggwanga berisoka ne literero tujja kugoba ebiri personal. But this is right now an issue of change of leadership of the way things are done nationally. I can't for one, I believe things should change, not for only the position of presidency. I agree Mr. Museveni should change leadership to better hands now because he's grown to a very good age, which I think is not competent to carry situations. Mwami Bulola, we believe that leadership should be changed from everywhere. Kakati tosobola kutugamba nti Bobi Wine takyalinga foot soldier, takyalinga ebyo byogamba nti you have some little military training. Military is military. These are issues of the people. Military is one small arm of this country which is made big by dictators. Dictators make you to think bakuleetera okulowooza nti military amagye gegasalawo ye katonda w'oku nsi nti gega buli kimu. That's why you're forced to start thinking the way the dictators want you to think. Mwami Bulola, we are a different breed. Sabo kutegezaako nti abafuzi ba Afrika nga bakutunuuliza nti amagye n'abantu abakuumaddembe abalina emmundu tebagambwako. Abantu ba bulijjo bannaku zino tukitegeera nti eyo baba baagala kutunuzaawo okkirize mbu Bobi Wine. Njagala okutegeeza ku kigambo kye wayogedde n'okwongera okukuwabula n'okwongera okikutegeeza kikubeeremu nti Bobi Wine s'omu ku bakulembeze abafaananira ddala ab'NRM abeerabira abantu ne bajja ku lunasaawa envannyuma okugula walagi n'ebitole by'emmere nga bazze ku nnyimba bakuŋŋaanyiriza abantu
ne beeyame obweyamo bwe batatuukiriza kubanga mukama waabwe yekennyini President Museveni on the scale of 10 ebisuubizo byakola n'atuukiriza biri bisatu byasuubiza buli wamu agenda abayambi be twafayo kubimujjukiza bamujjukiza ekyo kyokka ekirimu ssente kuba n'akuba enjawulo Bobi Wine wa njawulo bwe kuba kugamba nti kugenda n'abantu teyeesibira mu mmotoka nga n'emmotoka ya bulletproof agirina addira n'agenda mu kifo kyennyini abantu be bennyini bano bemujooga bemulowooza nti tebalina nsa bemwagala okusiiga ekigambo Tomimbo ba foot soldier we babeera waabeera omukulembeze abakulembeze naddala bw'osoma mu byafaayo mwami Bulula sijja kusomesa history abasobodde okukyusa ensi eno babeera ku front line tebakomandingira mu bisenge kwekweka nedda ekyo kifaananira ddala abatujju abasiba abantu bomu nti genda ofiiririre Allah nga ye tasobodde yeekwese n'obusiraamu bukkiriza nti abo bayita ba extremists kuba ye yeekweka omwana w'abantu bomu Bobi Wine si kika kyali politics garani nga tafaanana w'abatujju ye bwe kuba kugenda ewantu era omulaba azze yeesowolayo okulwanirira eddembe ly'abantu ab'enjawulo okulwanirira eddembe ly'abantu ab'enjawulo nga yakulembeddemu ekyo bannayuganda kye twetaaga mu mukulembeze tetwetaaga mukulembeze adda ku bitumbuwa na walagi oba adda ku bitumbuwa na bbiya kudde eyo kutandika kwekweka eyo abasindike mwe mumukulemberere mu mugaziyize ekkubo yajjajjenga kabaka ng'ayita ku red carpet. That is not Bobi Wine. I want to educate you Bulola and people of your same kind. Yes, death awaits all of us. Nga bw'ogamba nti gwe watya yes tutufu watya naffe tukutiirako ata naffe tutya tolowooza nti tetutya wabula nkugambye omuganda agamba nti bw'otya taate tofuka mu nyumba mw'osula bw'otya ebweru nkukakasa nti eyo mentality yazimbibwa buzimbibwa era nga yeyo gye tulwanako mwami Bulola ate gwe gyogezaako okupromotinga abantu ab'enjawulo bakitegeere nti dembe lyabwe okulwanirira dembe lyabwe eriwaweewa Mukama Katonda awali kutiisibwa because for you seem to suggest that he hide and try to live another day like a coward. No, Bobi Wine is such a leader who fronts himself akulembera awe nyini abera singa n'abantu bana abakugoba mu government bwe bakujjako ekifo Museveni teyeewaayo okola initiative abantu tebatamukkirizaamu kuba bangi abatamukkirizamu mu lugero lwakugamba tikakati bino byalya newankubadde balidde bingi ne beefuula nti nno bayiga ensolo yaabwe akugamba yagenda n'emmundu 27 kyogamba abantu bonna baali bamukkiririzaamu nti genda olwane nsaba okutegeezaako nti kibeere kya lwatu era okitegeere mwami Anderson Bulola nti obutiitiizi n'obukulembeze obw'okwekweka okulembeza abaana b'abanno bulijjo bwe mugamba nti Bobi Wine aligindi kati ate bw'avaayo najja ku front nti ate okoze ensobi. What do you expect of a leader who want to be exemplary? Mwabataagala kubeera kyakulabirako omwe mwekweka Bobi Wine is not that quality era nkikusomeseza olunaku olwaliro kitegeere as Ugandans nga bannayuganda tetwagala senga avuddemu ngazzemu omukulembeze afaanana ate abaddeko gwe twagala aveeko twagala omukulembeze nga bw'agamba nti kuyonja yakulembera bw'agamba we want someone who lives what he preaches not someone who is do what I say don't do what I do ye nga adduka buddusi ne yeekweka. So I want to implore you mwami Bulola ne banno bwe mulowooza mukyuse mentality omusajja gwoyogerako akimanyi bulungi nnyo bw'abadde mu kalulusi gwe gusoose abantu abamuliraanye okubanga bakubwana abalabako ng'emirambo gigwa mu struggle era ne bafa abantu abasinga abatamanyi kikostinga kukyusa bukulembeze ne batandika ti omuntu atisa banne ne bajja omulaka kwani atta abantu ne bagenda kwatabatta ne bamuvunaana okuttisa abantu. Instead of minding why should someone kill another one in the first place? Who killed who in the first place? Nga tonna bakunenyani atisani eyabadde agobererani omwana n'afa. Abantu bawano muva ku mulamwa Anderson Bulola abantu Katonda bwakufugako eddusu n'obeera nga bannamawulire bakunoonya ne bakuwa platform gikozese bulungi okusobola obutawabya society nabwo kuba impatingamu kubateekamu na kubakakaatikamu bintu bitajja kubagasa in the future kubanga bwoleka ekintu kiyitewo nga oleeta nani issue oba okireetedde okwegazaanya n'eyakikoze okukitegeera nti tagambwako ajja kukikolanga buli kaseera lwayagadde. Nkutegeezaako nti nno very many times when you amaaso go buli lwogajja ku kibibwe kyabadde ate no kwegamba mu nkola ey'Oluganda era njagala okukikusomesa newankubadde gwe Bulola okisome mu Luganda ati bagamba nti kiiso kya mbuzi ekirekerera
ne concentrating ku mubaazi kirekerera eriiso ly'embuzi nga bamaze jijjako omutwe litunuulira ono abaaga ne lyerabira eyatemyeko omutwe kumbe ono abaaga teyali baaze nga lino tiniraba kubaako omutwe Bulola, what you're teaching Ugandans is very dangerous to forget on who does these illegalities and concentrate on why the things were there. Totukaka kulowooza ku kiki lwaki ekintu kyabaddewo totukaka kuleetera ku discussinga kyabaddewo leka tuhandolinga oyo police officer lwaki yakoze ekintu. Why is it that he shot at someone? Byebyo era abantu abatategera byafuzi byaze boogera nti onattisa abantu bano bw'atabeerawo nti ate mama taliwo ate bw'akulembera. So that was one lesson you must learn among Anderson Bulola and your kind of people who want to divert Ugandans from the real issue that Bobi Wine is an exemplary leader. Let me go to the second argument you're saying. Mbu abantu bonna baafa era abantu abakukkiriza nti abantu baafa ye yali Moze Radio ne Lucky Dube. I want to tell you that if you want to compare Bobi Wine, tom comparing na bya kisiru. Sikugambye nti no Moze Radio ne Lucky Dube bali bya kisiru. Situation mwe yakireetedde. Always find right examples to tell the society if you're given a chance to speak to the public. Nsaba kutegeeza nti Bobi Wine omuyimbi Ragamuffin Bobi Wine wa Firebase yali mu biseera biri ye yali asobola comparingibwa ne Moze Radio kubanga bali bakoma ku ddala lya kuyimba. Ono Bobi Wine kugamba bakiyita batya nali badde of course olwaliro oluzungu lulingo olwagala okunere tagala nnyo dukosa. Bobi Wine eri eddala yali sukka mwami Bulola bobanga o example Lucky Dube yali tagenda kwesimbawo kuba president era Lucky Dube yali ayimba bibye ne incidences ezamuleetera okufa zaali ndala. Moze Radio ne kyamuleetera okufa kifaanagana lya ddala impunity eyaliwo muri neggwanga nga oyina okwadressinga lwaki omuyimbi nga Moze Radio yafiiramu eyo situation ne weera noteyambisa kufa kwa Moze Radio kukanga abantu balwanirira abantu baleme kuddamu kufanga Moze Radio. Oba mwami Bulola tuli ku page ye mubire ebintu no bijja kwetagisamu amagezi ag'enjawulo geetagisa abantu bawangaalidde mu ntegera ya byabufuzi simu abakolerera okufuna emirimu. Nkutegeezaako mwami Bulola nti nkutegeeza toweyambisa example ya Moze Radio juwera ku Bobi Wine nti ajja kufa wakakasiza ku Moze Radio nti abantu bafa. Yes wakikakasa but Bobi Wine is there to fight okulwanagana n'embeera eyaleetera Moze Radio okufa. Ba Moze Radio abalalanga newankubadde ono yafa baleme kufa mu nfa yeemu. Walina okuvaayo omuntu n'alwanirira lwaki ebintu bwebityo bibeerawo mu society bireme kuddamu kubeerawo newankubadde kyabeerawo. So teweyambisa examples ezo kutiisatiisa bantu basobola kulwanirira bantu. Ekyo njagadde nkikutegeeze. Lucky Dube Job Paul Kafero yafa Lucky Dube yafa nti gwe byogamba nti ne maamawo circumstances ezimu abantu abo boyogerako baali balwanirira abantu ku nsonga ziruma society basobola okubanga balina we bakutte mu society. It was yes they did good things for the society but for them it was a job. Politics is not a job. Politics is not a job. Guno simulimo. Those who of you like the likes of Bulola who think that Bobi Wine is pushing this for personal gains, I want to remind you that he had already achieved a certain level of life some of us have not achieved. Balwanirira already yaine eddala lye atuuseko ne bwankubadde nga ayina eddala lyasobola okutuukako eddala tekimuggyako right kukozesa ebyo ebitono n'okuriskinga byasobola okufuna kubanga okuwakanya abantu abali mu byobufuzi abafaanagana nga bano oba olisikinze oba otadde ku minzaani n'akatono ke waakafunawo buli kamu kafuuka target buli kimu baba baagala kulwanirira kumalawo bumazi oleme kusigaza kantu konna bo basobola okusigala mu ntebe nga bafuga olaba alisikinga akatono kaalina okusobola okubaako kye yeetuusako ye nga bw'ugambye nti nno mu interview yogambye nti some of these things are personal. Njagala okutegeezaako mwami Bulola that is not news. Mu byobufuzi osookanga kulwanirira kintu kiri personal. One of the main aims why people support is one, it is what you feel inside, but does it ekyo kitegeeza nti Bobi Wine is not a Ugandan. Alwanirira society katugambe yerwanirira alwanirira society ye kennyini mwasobola okubeera nga nnuŋŋamu singa eno eriwo. So
ne bw'aba asigaddewo mu nsi yekka ng'ebintu byalwanidde bisobola okutuuka asobola okubeera mu nsi ennungi etali mbi ng'eno efiiramu abantu ekyeyonoonere bw'oyagala nti nno abantu balyoke batye beekweke mu mayumba gaabwe olw'okuba nti nno Kafero yafa olw'okuba nti nno Radio Moze yafa olw'okuba nti Lucky Dube yafa. Those are good examples you could give if someone was not fighting for all of us, he was fighting for himself alone. Ezo zaali badde example, but in this situation tomalamu mukulembeze maanyi kumuwa examples nga weefuula mwagala. That is reverse psychology. Weefuula naye kino ekintu mwami Bulola kyasukka entegeera y'omuntu okulowooza nti olina okukangibwa waliwo abantu abalina okwewaayo okufiirira ekyo ne society ekitegeere nga bw'achieving abeera better. That is how Museveni is in power for the last 40 years because not because abaaliwo bagamba era n'abeeyaliwo government yaliwalwanyisa baamini baani bobote bonna they had time to rethink why Museveni is there, why Museveni was there. But when your eyes, Mwami Bulola, should be on the outcome, not on the process. Mwami Bulola, this process is very challenging. Wankubadde watya gwe naawe nga bw'ogamba nti watya front sezikulwanyisa. Of course akantu ko wakwatako katono nnyo, it is just katono nnyo muline eggwanga zezimu ku bizibu ebituluma bisukka waawo gwe kuwakwatako. Olaba gwe yakwata ku katono bakuyiribya ne batuuka n'okugoba ku mulimo n'otandika n'okugamba nti you have life threatening messages. Think about Bobi Wine. Ekyo nsaba kikutegeeze. So mu bintu ebingi Mwami Bulola by'oba osinziirako okubeera nga otegeera lino eggwanga nga bwe liddukanyizibwa mu bintu ebingi. Ekimu ku byo ky'ekyokutegeera nti Bobi Wine tali ku lulwe yekka ate era toddamu muweerako examples ng'omuweera ku bayimbi nti gwe Ssaako ezo zezizo wano mu lutalo lwanirira abantu nsaba okutegeeza Bobi Wine dereva we Yasini Kayuma baamukuba. Why do you think teyakomaawo? Gwomanyi lwaki teyakomaawo kulwanirira abantu? Baamukuba amasasi ne bamutta ne baleeta emundu nti eno yabadde ya Bobi Wine. All those tricks are employed by a regime that doesn't want to be checked. Have you seen him stop olw'okuba nti nno gwe example z'abantu baafa nga ate si yabatta naye yabawulira nti bafudde mu nfa ze baafaamu kyalwanirira kikyuke. Naye nsaba okutegeeza nti direva we yennyini gwawangala naye baamukuba essasi n'afa. You would expect omuntu nga gwe Bulola nti awe waalikomye. Why do you think, don't you think oyina okuyita n'okukoowoola ku busuwa obulowooza mu mutwego lwaki bwe bamala okumutira dereva teyakomaawo akyasigala nga alwanirira abantu? Number 2, Mwami Bulola, kwegamba Bobi Wine yeta atambule mulina eggwanga gendako mu mikwano gye ku bubagana na kuziika olw'okuba nti waliwo poliisi eri brutal. What you should be addressing now is why is the police brutal? Nonti lwaki Bobi Wine ate simanya ajja kufa nga bw'obadde oyogera mu butambi obw'enjawulo nkutegeezaako nti bino si bya Lucky Dube, si bya Moze Radio, si birala. Kakati nsaba okutegeezaako Mwami Bulola ogamba nti nno especially you're giving an example of Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye atera nnyo okwengeejinga omupoliisi oyo gwalaba nti nayina entegeera ng'olinga agamba ti abapoliisi bano abawansi bo bajja okuweebwa ebiragiro tebategeera. Nkutegeezaako before someone becomes a policeman is a Ugandan, babeera bannayuganda. Abo abapoliisi abawansi be bakyasinza okutegeera embeera embi kubanga bali abawagulu ab'amayinja balina ne privileges bano ze batalina. Ebizibu byonna by'omanyi ebinyiga security forces naddala ebinyiga poliisi oba abo bisinga nnyo kunyiga bano ab'omukono era nabo tolowooza nti nno bali bulungi, bali bubi. Ebintu byonna nga poliisi nsaba okutegeezaako Mwami Bulola ne poliisi yeetaaga kuyamba. Ebyaddala nabo yeetaaga aginunula, yeetaaga agiyamba. Bw'oyongera n'okwetegereza embeera mwe bakolera, mwe basindikibwa ate bakama baabwe basasulwe emisaala egiri fat. Walaba jjo ne mu recent ebbanga eriyise nga bongeza abantu emisaala mu bapoliisi. Bano abawansi abasembayo be bayongezebwa omusaala oguli fat oba benefits zigenda mu bali abakulu. N'olwekyo nkutegeeza newankubadde ogamba nti bano abapoliisi Bobi Wine bakonfrontinga bo bafuna bufunyi biragiro bakola bukozi nedda. Nsaba okutegeezaako nti abo bakyasinza okubeera abanyigirizibwa naddala mu bintu bya security n'okukola ennyo nga bakama baabwe bo balya buli batula eri mu office ne bawa ebiragiro. Abamu for example mu traffic police fe abamu kubakola okunoonyereza traffic police mpulira mbo waliwo abapoliisi atuulaawo olw'okuba ye mukama wa traffic n'alagira bano mugende mundeetere ssente ne bagenda ne batucunya ku kkubo olw'okuba bo bali mukuŋŋanyiza mukama waabwe ssente asigadde eri kyogamba Bobi basanyula. N'olwekyo
argument yo gyogamba nti bano abapoliisi Bobi Wine ba confronting empola bano waliwo omutuufu kubanga okkiriza nti gavumenti eno eri bruto ekyo kyoyogedde kyaliba ekituufu kubanga kimanyiddwa gavumenti eri bruto but kyekirina okukolebwa ku Olw'Embeera yeewaddeyo kubanga ne poliisi omununuzi waayo asobola okubeera Bobi Wine ebintu byonna byasinga okukoonako byayogera tebiyamba ye nga yowe magere oba yowe gomba biyambira ddala n'omupoliisi ono that's why mu njiri eyise abantu we bazze bamuconfronting abapoliisi bamukuba emigo bamukole ki azabagamba we are not against you we are for you ebintu ebisinga ebirwaniriza kubanga omupoliisi nga tanambala uniform asooka kubeera kakembo asobola okubeera magambo asooka kubeera kakeeto asooka kubeera ochola nga tanaba kufuuka afanda ochola oba IGP ochola ebizibu ebinyigiriza bannayuganda byebimwera ebyetaaga ne poliisi yennyini yeetaaga buyambi yo kennyini poliisi kigango kiri awo. Even you would see, even in the recent one, General Tafire, ne President Museveni, wabadde wano ku CID. General Tafire had an outcry, nti banaye muyamba aba police, their standards of living are too bad. Can't you see that even the people who are in power right now have realized that for the last 4 decades they have been in power, and for the last 6 decades President Museveni has been understanding politics of Uganda. Emyaka egisukka mu nkaaga gyawangalidde ebyobufuzi bya Uganda tanaba kukifindinga important okukyusa obulamu bw'abasirikale be kennyini ng'ate ye kennyini musirikale ng'ate abaddewo mu biseera ng'ate alina n'obuyinza obusobola okukyusa ekyo bakyakaaba nga bayita mu meetings nga beewaana ku buntu obutonotono wankubadde afande magambo asobodde okukola nakyusa CID just okuzimba n'okuyuwakaawo ebitaka bibasanyula kubaza achievement sentodo ezisobodde okubeerawo naye nga bannaffe bano ba MP baani abatalinga bali abasajja ba security bo balina incentives bingi balina amamotoka balina kyeyo mu RCC gye muli eyo manyi gwomu kubakubadde bakozi ba government omanyi benefits abalazi balina compared to bana abasirikale njagala okutegeeza mwami bulwa police needs to be helped by someone. Boke nyini n'amateeka agabafuga abasinga tegabakkiriza kwogera kituufu balina goberera orders naye nga ddala balina bizibu bibaluma. Have you visited all the police stations and you see how their wives are? Otunulira abakyala abe bayisibwa batya, otunulira abaana be basoma kyenkana ki, abapoliisi bakyalina abaana abakyasinga obutasoma. Wano mu Uganda mwami bula nkutegeezaako abantu abali mu buyinza abo abakozesebwa ab'eddala lya wansi ate be batalina busobozi na kwetuusaako bulamu fe abamu be tusobola okwetuusaako nga tetulina bapoliisi. So n'olwekyo you need to be behind people like Bobi Wine alwana nga nekyalwanirira n'abapoliisi abamukubye tiyagaasi okumutuuka okumumenya omuweeyo kanisita neekuba oba tokimanyi ojoojegendereza kakati gwe bw'oba otidde kanisita ogende weekweke. Bobi Wine is not that kind of person. He can put himself in that line. Omuntu alina obulamu obubeera nga Bobi Wine yalibadde kati takyafaayo. He can be a citizen of now any country in this world. Everyone can welcome Bobi Wine. Some of us have not even crossed the borders to go to Sudan, which is of course our problem, but even our challenges somewhere somehow must be attributed to a government that does not give equal opportunities to all of us. Ababo abatalina nakye bakola they have explored, but Bobi Wine can be anywhere where he wants in this world. He cannot be comfortable being in Jamaica. He cannot be comfortable being in the Netherlands when his own country is bleeding. That's why he offers himself for deployment. Ensonga lwaki yeewaayo alwanirire nabo bennyini abamukuba. N'olwekyo point yange mwami bulola saagala juwanvu yeegamba nti n'abapoliisi abo boogamba mbunno abawansi ekisooka obamazeemu ekitiibwa ng'ogamba mbu tebategeera. Statement ye eringa egamba nti omupoliisi oyo tategeera kyakukola newankubadde baweebwa orders naye balina common sense balina ne reasoning ekintu kyenkola. Kati nga bwe walabye mulimu abapoliisi abatali babuulirire nga talina mpisa ye naturally nga talina mpisa they order you to shoot there is a way gwe tewalabye ng'omupoliisi asikayo kapiso ne wabaawo amukwata ono amukwata ye mubuulirire. Akimanyi bulungi nnyo nti ekyo kyakola drawing a pistol and showing it to a civilian is something else. Government yogimanyi oyo omwana asobola okusikayo pistol n'akola ekintu gwe kyewagambye mbw abamu babikola tebalowooza ani akulimba. Katugendere ku argument gyowa nti bano babawo ebiragiro kati ate otugamba this is why your argument does not hold any water. Nsisaji wadde ekitiibwa newankubadde abamu bakuba mu ngalo nsisaji wadde ekitiibwa n'akamu ogamba nti omupoliisi yasobola okukola ekintu nga kyeragi ate nomala n'ogamba nti bano baba ne special orders. Nsaba okutegeezaako once you see a policeman drawing a pistol abogamba nti tebategeera he has received the order that shoot him. Tewakiwulidde shoot him. That means the intention to shoot someone ono bamukozeseza bukozesa but the orders are coming from somewhere waliwo alagidde.
ebiragiro ebyo by'owulira bano bateeka mu nkola bibaako ew'omunene gye byavudde. So tolowooza nti ono gobawa first of all alina common sense asobola okutegeera kyewalabye ku siini wali ng'omupoliisi atangira okana akasirusiru akabadde kajjayo pistol kadrawing a pistol to very peaceful people. Leka nkubuulire mwami Bulola, togezaako kusiiga bizigo. Tugamba mwami Bulola ku ntumbo yetogezaako kusiigako bizigo ng'ate tonnanaaba. Ne bwoyongere wesiiga ebizigo nga tonnanaaba, ne weekubaka perfume akawunya obulungi kamala ne kawunya ekivundu kubanga oba tonnanaaba. Togezaako kwagala kulaga bintu bya bumenyi bw'amateeka nti bituufu. A wrong is wrong, oba kikoleddwa kitya oba kikoleddwa kitya. When something is wrong, remains wrong. So even your argument that policemen might do the unthinkable, I want you to think about it, that they have been put in this situation to do the unthinkable. Nabo bennyini eno embeera tebajagala, babateekamu nteeke. Eno embeera gy'olaba tebajagala, babateekamu nteeke. N'olwekyo nkugamba poliisi nayo yeetaaga munonozi. Bw'oba obadde tokimanyi mwami Bulola. Ne poliisi gy'ogamba nayo kennyini yeetaaga omununuzi ow'ekika ki, omununuzi atalindya nabo, omununuzi atagoba mirimo. Bobi Wine had the capacity to stand anywhere as MP and he feels comfortable. Naye yabeera mu parliament ekiseera kitono, actually yabeera mu after by-election yasavinga na myaka giwera 5 n'agamba nvuddeyo kangende nkola ebirala. N'agera n'akola ebirala. Kyogamba ayita tasobola kubeera comfortable ng'abasigadde obwakabaka bw'opposition bwe babufuula obw'opposition nga be bafuuka opposition bennyini. So think outside the box. Njagala okutegeezaako mwami Bulola akakabokisi NRM ke yakuteekamu buli wogezaako okulowooza okukasukka nga weekoona ku kisenge ky'akabokisi oli mu kabokisi lowooleza wabweru gamba break these chains. Enjegere z'enteekateeka gye bakuteekateekamu mwami Bulola zikyakukutte ne banno bwe mulina kugamba mulowooza eno Uganda waliwo Mukama Katonda bwe yayawula Leke Victoria n'atuwa n'olukalu ekyapa alina gwe yakiwa akirina nti yasalawo buli kimu. Saba okutegeeza abo booti ennyo nabo batutya. Gubona ayagala obbawo amampa ati obaleeta amalala lumu agali baleetera Ensobi kubanga eno government ye yasookawo. Regimes nyingi ne empires tuzirabye mu nsi zeetaaga abantu nga Bobi Wine abavaayo ne bazirwanirira ezibonyaabonya abantu ezasibanga abasirevu. Kyogamba nakati slave trade bajjanga ne bawamba Abafirika ne babatwala ekyaliwo. Things need to be talked about. Don't gag ideas that have come to expose wrongdoing. Ekyo nkikutegeeza. This world is towards a democratic way of life because some people persevered, some people gave up on their lives to fight for other people's lives. Ne Kristo yennyini gwe habati ministry kankubadde Mukama Katonda yebe bannannyini nsi. Kristo bwe yajja ku ensi teyagisikira kugimalako banga lyonna nga takola ki nga tagivaako. Yasavinga ministry ye n'asavinga ministry ebiseera bye ne bituuka n'ayitibwa era n'addayo mu ggulu. So get those examples to help you think why Mwami Anderson Bulola you should let Bobi Wine be. Fe balwanirira tusiima. Sawa kutegeezaako nawe watannaba kukitegeera. Newankubadde ogamba nti ajja kufa. Newankubadde ogamba nti ajja kufa. Buli omu ajja kufa. N'afudde ekikutuko n'afiiridde mu buliri bonna bakoze ekintu kyekimu. Mwami Bulola nkutegeezaako nti n'obwana ebazaala emulago bufa. So tubo tubunenyezaani tubugambe nti bwakanyugidde omupoliisi ejjinja oba tubugambe nti bwakoze eki. I'm not saying that abakanyugira poliisi amayinja batuufu. But why should police provoke peaceful people? Waliwo abantu mbutuufu abantu bakunyiiza omuntu n'abeera nga ava ku bibye ava ku kabaga talina abantu bino ebawoza mu blocking traffic biki labyo omwogezi wa police sebo oli mwogezi. Yes, you must protect your job and you should be excited that you replaced Enanga, but there are certain videos that you showed nti mubalaba bwe bajjawo blocked bwe bajjawo nkutegeezaako owekitiibwa omwogezi wa police nti sebo abantu abakola mu government yo namwe mwennyini aba police mweba akafulu mu kumenya amateeka ebyo blockades mu bijjawo naye sebo omuwestana eyamera empisa embi nga mugwagwa tekimulema kukijjawo bonga temubagambako jo wano mu operations eziyise General Muhoozi yaweereza aba military bakwate abakozi ba government abamenya amateeka go bali bantu ba bulijjo. There is a way you spoke about omubwagizi yajjawo barricade ya police mbu assumes the power of government. There is a way you praise government as if you think it is heaven. No,
I'm not saying people should break the law. That's not what I'm saying. People should respect the law, because even Fabagale and Chuka, we respect too much. We want the rule of law. But the way we got always been to be owolereza nawe nga nawe okiraba munange bodda wali ebbali bonadda mu lumuyongo oli wekka tojja bigira. Mweke nyini you set precedents by breaking the law broad daylight. Onga fe mu Uganda tuyina ekintu kyetugamba nti akaze kava ku ngozi kakyamamamera zonna ngero ojja kuzeebuulirirako owekitiibwa ayogerera polisi okitegeere. So you are the origins of breaking the law. Ebigambo bino nja kusembyayo n'ebigambo bya mwami Bulola okumuwaako ekyokulabirako ebintu ebyenjawulo. Nti nno saba kutegeezaako mwami Anderson Bulola abantu bazze battibwa mu Uganda. Bobi Wine gwe bw'omugamba nti najja kufa. Yes, as a coward you think that is the right words to tell someone who you claim to be your friend. But for a national cause, some like Bobi Wine who understands how it feels, gwedda tetokitulanga munafa aboogera abamu tetokitulangamu, the weight of opposing a sitting government that has been in power for the last 40 years, that has mastered the art of staying in power alongside illegalities. Ekyo Bobi Wine yakimanyi. Naye nkujjukizaako mwami Bulola nga nkubuuza ebibuuzo bino. Kagezi okufa ng'omulamuzi yasooka kuba polisi mayinja. Kirumira omupoliisi ayina n'emmundu, ayina n'obukugu obusinga bwa Bobi Wine, yafa masasi. Yasooka kuwakanya gavumenti. Tusobola okugamba nti no yali abaako byagibuulira. Tubuulire bye baamuyisaamu n'omuwaabira emisango ku polisi eyo. Polisi no gy'oyagala okuwolereza nga mbi. Bawaabira Kirumira ekibi munno omusango. Bamuwaabira omusango gw'okulya Rolex ya musirikale munne, mbu yali ya Rolex ya musirikale munne. Ekyo kimu ku bimutwaza mu disciplinary committee until when the guy died. Yasooka kuwakanya gavumenti. Omugenzi yafande bawa mama fino omugenzi Muhammad Kigundu. Was he opposing the government? Had he thrown stones to policemen to be killed? Fe mu mawulire tuyinamu abantu abafudde. Blogger Isima Ichuli yali ayagala bwa president, yali akanyugidde muntu jinja. I want to tell you, Mwami Anderson Bulola, in Uganda you die. So long as someone wants you to die, that is why Bobi Wine wants to fight things of such things in this country. So you cannot be using non-serious examples, very unserious examples, to threaten someone who is a hope of a whole full generation. Aba abantu benkukoneddeko Kirumira, Kaweesi, Kigundu, Kagezi, bani bona mention them. People have a very long list. Abenjogeddeko, abamu benjogeddeko bayina ne military training etali basic nga gwe bogamba gy'olina yammwe bino ebyekyankwanzi bye mugendamu self defense. Nawe nolowooza nti olina obukugu. Abo benjogeddeko bwe mbakuwaako ng'example tosobola kwebuulirirako n'omanya nti wano mu Uganda bw'osirika ofa era ne bw'oyogera ofa. Kakati londawo nfaaki ennungi gye wali agadde okufa. Because if anyone who is Kawukumi Museveni bw'ayogera bw'akwesibako nti ojja kufa, akutta mu buli style teweetaaga kwogera. N'olwekyo ebintu ebyo lema kuweebwanga mukisa kwogenda ku mawulire n'obyogera n'obireka bibeere. You let the society, abamu abakuwuliriza bagamba omusajja mutuufu kumbe toli. Ebyebintu tebigwanira mu society ennaku zino yakunyigiriza na kunyigirizibwa. Saawe no weetagisawo someone to pioneer, to be the leader. Ebintu byonna ebibaako ebintu ebikyusa for the betterment of the society bibaako abikulembera, ate buli muntu akaseera ke katuuka n'afa. Bw'oyogera mu bitabo by'ebyafaayo ne Yesu yaweereza emyaka 3 gigambibwa na kati yali badde ku nsi kuba yagaba obulamu obw'olubeerera. You can do things and you live a quality life. Useless life osobola okuwangaala n'okaddiwa ne bagamba oyo mukadde naye nga tolina kintu kye wali oyambe society. So let someone be of a great importance to his nation, the time God has given him, zinakafiirwa muzeeyi Tamale emirundi we tubadde tuwangaala. Even right now buli Sunday lutuuka tubadde tukola programs. I want to think that nkeera wa muzeeyi kubanga lunaku kumakya in the last 2 years mbadde nkola kimu buli Sunday kukeera ntitulayo muzeeyi nitunyumya emboozi tumanyi tubakola
tubakoleyo ka program ka 1 hour lunaku tetusiiba ffenna. Everyone dies at some moment, so don't use death as a threat for someone who is fighting for Ugandans. Njagala ebigambo bya Anderson Bulora miteeke ebbali. I concentrate on encouraging people who are in the struggle to fight towards a common goal which is making Uganda better. Okufuula Uganda ekyenjawulo. Nkutegeezaako, nsaba okutegeeza mwami Anderson Bulora nti weeyamba okubuulirira kuno naawe okweyamba era okweyambise okusobola okuggusa enteekateeka n'entegeera abantu. Nyongera okukubiriza Oweekitiibwa omukulembeze w'ekibiina kya National Platform kuba nankyukakyuka abaagalira ddala ebintu bikyuke nze ntegera ng'enkyukakyuka ku buli mutendera ne kuba gwero si wano kuliko abanyigiriza abantu beetaaga nabo ne bava mu bifo ebyo balimu ne mujja omuntu asobola okuweereza abantu ng'akola mu malwaliro mu zipoliisi mu magye mulimu ebintu ebyetaaga bikyuke ng'era birina kukyukira ddala ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'enkulaakulana tuleme kubeera sick man of East Africa elsewhere abantu abeewaayo ne bakyusa ebintu nga bayita mu nkola zonna ze bakola style tezisobola kubeera zezimu buli omu aba ne style ye amawanga amala gakulaakulanye era gatulekawo ng'eryaffe lidda mabega olw'abantu nga Bulora abatudivertinga. N'olwekyo nkwebaza nnyo Oweekitiibwa Bobi Wine okwewaayo experience gy'ofunye obukugu bw'ofunye mu kuvuganya n'okuwakanya embeera embi obwo osinziirako tofaayo nnyo ku bigambo by'abakumalamu maanyi osobola okulwanirira abantu n'okugamba nawuliddewo abaseka nga bagamba nti omukulu akuuma Kyagulanyi Mbukakanista bwe kagize n'adduka obulamu bwagalwa naye ate newankubadde abaliranye Bobi Wine basobola okukola ekintu bwe kiti ate si bote babayita Bobi Wine. This guy is a different breed. Singa nze mbadde ne bulletproof katulina betumanya abaziina nalabako ku mmotoka ya Bebekulu awo nga mu mmotoka akulaga nti ye abeeramu ne AK47 Bebekulu newankubadde tewasoma nnyo kiri awo kikutegeeza nkola ate nga toli mu buwulirire AK47 ebimu biti bagikola mu kiti. It's not something that it's an alien gadget or what. Yes, you can have the capacity to kill, but that is up to you. Enensi bwefa ne mugamba nga Bulora bwe yagamba nti enensi esigala etambula Mukama Katonda bwe yagiteekawo kyogamba nti nno paapa tafa newankubadde ye mulangira w'ekkanisa naye atuuka n'ava mu bulamu bw'ensi eno ekyo badde tokimanyi. So don't use that as a threat. Ntepereza ebigambo era bannaffe abali mu nkyukakyuka muleme kutya mukitegeere nti nno obulamu bwaffe bwe tusigadde Katonda obutono bwatuwadde bwe tutabukoleramu bintu bigasa ggwanga tujja kulireka ng'abaana be tulizaaliddemu babonaabona abo abeefuula nti nno abaana baabwe baliisa abafa akakanja kubanga tetulina kye twakolawo Mukama Katonda omukisa gwe yatuteerawo ffe tuno tuli ku mutendera mu busiraamu ogusembayo ate nga gwe gusembayo okubeera omubi. Obusiraamu bugamba nti ekibi bw'okiraba Bulora bweyigirize ng'ate oyigira ku bitabo bya ddiini si ffe twabiwandiika ti ekibi bw'okiraba kijjeewo n'emikono gyo bw'oba tosobodde kijjawula na mikono gyo omutendera ogusembayo Qur'an eyina engeri gy'ekirambikamu ne ku mutendera ogusembayo at least kivumirire guno gwe mutendera abantu gwe tuliko ogwa social media nti at least bwe kitulema okujjawo emikono gyaffe of course twagala okukijjawo era enkola twetaaga omuntu asobola otuyambako kiveewo oba abo abasobola okukola kiveewo tetubalinaako buzibu naye ku mutendera guno Katonda bw'akuwa omukisa nti nno osobodde okwogera kivumirire ekintu kiveewo kijja kukuyamba. So Bobi Wine as a champion of leading how this thing should be, we implore you to proceed and deliver us from all this evil. So tukweyanziza nnyo Oweekitiibwa Bobi Wine. Nsaba kutegeezaako mwami Bulora nti no Bobi Wine amangezi gakozesa mu kulwanirira abantu gafaanagana enjogera gino naawe ebigambo bino bikuzzeemu amaanyi nti buli muntu lwalowooza lwaki ayina okumaliriza atera okujjukira kyekyamuleeta. Bobi Wine musaba ajjukire kyekyamukako okuva mu kuyimba dde mu byobufuzi ye yamanyi. Were you there when Bobi Wine was thinking to leave stage and take on another political stage? Ave ku stage y'okuyimba dde ku y'ebyobufuzi. I want to think njagala okulowooza nti we yatuulira ddaawo akirowoozeeko nti asobola okuyingira ebyobufuzi n'akirowoozaako era n'amala n'abiyingira. Eyo y'ensonga emu eyamuyingiza ebyobufuzi kye yajja okukola eyina omulemezaawo newankubadde challenge ez'oluguudo terubeera smooth asigale ng'akirwanirira. Naawe kennyininyini bwe kibanga yenkutegeera gy'otandise yeeyo gye watandikirako yes tetugikuvunaanira genda nayo naye teyina weegattira ku ggwanga eryaffe ffenna naawe mwolina okubeera nga tereevu. N'olwekyo Oweekitiibwa Bobi Wine ne bannaffe mwenna abali mu nkyukakyuka abawagira ebintu bikyukemu always I want to tell you to remember why you started this. Mwe mumanyi lwaki mwatandika ebintu ebimu ate mwe mumanyi gye mwali mubiraga temugetinga diverted kubanga mwe bemyalowooza bituyambira wamu ffenna gye tutaali nga mubirowooza ffenna bituyamba. I want to tell you that mwami Bulora
ne Bobi Wine akimanyi bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga fe aboogezi nammwe aboogera imwe naffe tutera nnyo okubeera nga buli omu ayina nga bwe wakyogedde kituufu abasinga osobola okwogera nga byogoba bibyo naye ate mu byogoba omuntu asobola kukozesa byogoba y'okusobola okutambula olugendo lwe. Bobi Wine has a different map kwasoma nga alaba Uganda gyeyina okulaga gye tutannaba kulaba gyagezaako tulaga nga tetulaba nga naawe mwoli. I think it would be better aba NUP ne mutambulira ku maapu yammwe ng'ebintu bye mubitwala kubanga bano abakuba amasasi mu bbanga n'abakuba kanisitazo bamenya amagulu mwebali abo bonna be mulaba mu gavumenti mulimu abasajja abalina ebyuma mu magulu mwinimu abasajja saawa eno ng'okuva lyava mu nsiko afunye ssente naye akyawonyera olw'ebiwundo bye yafuna ng'ali mu nsiko. Tolowooza nti it was a bed of roses that these guys have been in power because they came to power it was a bed of roses. This same thing should teach all of us who want things to change that it's not bed of roses to oppose a government. No. Ebyo byonna bijja kubeeramu but we must keep pushing for right things kubanga tetulina kye tugamba kyaki. So I want to tell Bobi Wine that please use your own map. Gwenga gye walaba map eyo kwosoma Uganda gy'oyagala olugendo lw'otambula Uganda gy'oyagala ebere gy'oyagala otutwala bw'onaakozesa map eyaffe ffe tulowooza nti nno ffe tulina okola kisimanya tukole biki oyinza okuluzinga olugendo kubanga map gy'osobola osomerako eyinza okubeera nga ntuupu kwegamba. I want to tell you Mwami Bulola nti what you think is the truth may not be truth to others. Gwe kyolowooza nti ge mazima kyekino kisobola obutabeera nga ge mazima ku balala kaakati n'ekirala nsaba kutegeeza nti amagezi eba product y'oyo omuntu agiwa ekyo gwe kyolowooza obwongo bwo kye bukutumye gwe kyolowooza nti nno kyekituufu ne tekikakatibwako kulowoozebwako nti nno kyekituufu. Nsaba kutegeeza nti there is no amount of torture that can make wrong things wrong. I mean wrong things right. Tewaliwo ngeri yakunyigiriza bannayuganda gy'olowooza egenda kuleetera bintu bikyamu bibeere ebituufu. Nedda tekisobola kubeerawo. Abantu bazze banyigirizibwa mu by'obufuzi be tuzze tulaba. Mandela baamusiba emyaka n'omukazi n'amuleka myaka emeka. Mu biseera by'abazungu ng'ekigambo kikwasalawo be bayitanga bakaputeeni baani baki abaafuga ensi eno. If Mandela could not persevere ne yeewaayo n'agamba ne bwe yalivuddeyo naye bwe yajja teyalemera ku ggwanga yafugayo ekisanja kimu. I think Bobi Wine can be Uganda's Mandela because he can go through a lot of things but as well ebyobufuzi gwe tululira singa Mandela naye yatunuliranga gwe bulwa n'agamba kangene ndi ebicepere n'abazungu nzikirize abaddugavu paka nakati newankubadde yatambulako olugendo Mandela luyatambula akati kyawulire South Africa nga banoonya okwenunula ku bazungu abajja ne bawangama buli kimu kyafuuka kyabwe. So yatambulako olugendo tekitegeeza nti abo balina kukomaawo naye abantu abasigaddewo saawa eno nga Julius Malema baani batambula olugendo olulungi. N'olwekyo nkutegeezaako nti nno buli situation mubeeramu elements of torture but elements of torture tezirina we ziremeseza abantu kutambulira ku kintu kituufu kisobola kuyamba bantu batuufu. N'okukikutegeeza nti obuseera omuntu bw'abeera nabwo naddala mu bannayuganda abeefuula ebiseera bitono omuntu by'abeera nabwo bibeera limited ebiseera bigere ebiseera bibale. So leka abantu bakozesa ebiseera byabwe Katonda byabaweereddemu obuwagizi okubaka ebintu bibakyusa ebiri fundamental nga ne bali babavuddewo bali bawandiikibwako mu bitabo. Bulolo oyinza obutawandiikibwako naye Bobi Wine amushuwa ne bw'aba afudde essaawa eno ebyafaayo bimwogerako ng'akasajja akaali akazibwako eggomba oba badde okimanyi. N'olw'ensonga eyo njagala ebigambo bino ne mebibulira Bulola mbibulire naffe abantu abali mu kwagala okukyusa. The struggle to change how things should be. The power belongs to us, all of us. Change begins with us. Etandika naffe gwe tolowooza nti ogenda kubanja omuntu enkyukakyuka gwe gy'otali. Gibeere n'omulala agibeere n'abantu abakuliraanye bayigirize bagibeere olwo lwenaaba so si kugisuubira mu muntu omuntu yagenda okwetikka omugo gwa Uganda yonna ennyanja ensozi emigga n'ebibira byonna byetike ku muntu ateekewo enkyukakyuka. Nedda ffenna tulina kubeera nkyukakyuka ng'etandika naawe gwe kennyini gw'alaba vidiyo olunaku olwaleero. Nsaba kukutegeeza nti the life of Bobi Wine, he has lived a life that has been of a meaning on every day he has been in his life since we knew him. Si mu kuyimba, si mu buli kimu. He will continue to be of a meaning nga tasobodde nnyo okutunuulira ebyo byali mukola. So ebigambo ebyo kwe nsinzidde okubanga njagala okubategeeza abantu mwenna nti ebintu ebituuka ku bantu abali mu nkyukakyuka tebijjaawo kuba nti ebizibu weebiri. Bwe ne bootya n'otema n'odduka tekijjaawo kuba nti ebizibu weebiri. Ekirala abo bennyini ababikola nabo oluusi bibeera biragiro nga bye babikolera abantu ab'olubato. N'olwekyo mbakakasa nti ttafaaliyo ddembe lyo olina okuba nga olirwanirira nga litandika naawe.
don't think that yes, Bobi Wine can be a leader on certain things, on telling you what you should be doing, but you must follow along. Mbategeeza nti ziba nnyingi ne ziyogaana, endege emu ne bwebeeremu ereekaana kitono. Ffenna tulina okwegatta mu nkyukakyuka gye tubanja abo abatukulembeddemu. Bw'otagibeera tejja kuba. Gwe bw'otagibeera awo wennyini mu society ewammwe w'obeera wotandikira okwagala ebintu bikyukemu ng'ovumirira ebintu ebibi naddala ebyo ebintu ebikozesebwa abo obuyinza okuwaŋŋama ku ggwe okukulemesa. Awo wennyini w'oli tekikwetaagisa kubeera kaseese olwalira ebyekaseese nedda. Ebyo birekera abeekaseese babivumirire era batereeze society yaabwe. Ffenna buli omu wanaakwatira waali eggwanga lijja kutereera. Era nze I want to n'okuba abantu ab'enkyukakyuka okubajjukiza nti kireme kubeera ku kifo kyekimu newankubadde abamu mugamba nti ekinnyanja kifiira ddala kuva ku mutwe. Tukikkiriza nti kifa kiviira ddala ku mutwe. Naye bwesigadde bwe kifa nga kiva ku mutwe naye waba wafudde. Naye era waba wafudde bwe kibanga kifudde kiva ku mutwe naye waba wafudde tewali wasobola kubeera walamu mu system. So system yonna yeetaagisiza ddala. Bwe gabanga yeetaagisa cupa yeetaaga okuteekako amacupa g'amazzi agawera, bwe kubanga yeetaaga kunuunamu virus yeetaaga jununiramu ddala eveewo ebya ddala system okuva wansi weetandikira. NRM yeetaaga kusumulula natti oiro yafaali mu ndomo ina ne bamuyiwa ne bateekamu omupya kibaasi kyaffe emipiira gyetaaga kusooka kusumululako ne bajooza ne bagize ebbali egimu ne bagyokya n'ogyokya nteekako mipiira mipya steering tekuli ebiziyiza tekuli handbrake tekuli ne bweyagala okusiba tekyasiba tesiba teweta. So baasi ya Museveni yagivuga yamanyi oba agivuga agitwalawa yamanyi oba agitunuzaawa kasita ogamba kasita otuuka ekiseera nga mwami Anderson olala Museveni kasita omugamba maaso awo gwe ng'okomawo ng'ogenda newankubadde baasi ng'evuga tesiba teweta twetaaga okugitega ebijinji esobole okuva ku luguudo eveko kuba ejja tuttira abantu ebamalewo. Nyongera okubakubiriza n'okubategeezaako nga mbajjukiza nga maliriza programu eno mweyambe services ez'obujjanjabi bw'ekinnansi ezassenga mu Kooki ali ku namba 75026000 abaali agadde okufumbirwa omutuufu kubanga n'okufumbirwa nakyo togenda bugenzi nga totadde mu magezi asobola okuyambako okunoonyeza si kunoonyeza mu nkweri ey'ekinnansi si bya kunoonya baami n'abakyala wabula asobola okwanguyiza mu nkola gwe muweenoonyeza. Bw'aba mwana mulenzi n'asobola okuwasa n'alema kuzimbirira waka, bw'aba mwana muwala n'asobola okuva ewaka era naye agende afumbirwa wasaawase. Mu ngeri endala ab'ebisiraani n'abaagala okutereeza emirimu ojja kuba ku 75026000. Ono y'omu ku bajjanjabi b'ekinnansi Katonda yakimuwa buwinga kitone namulaba mwekakasa mukube ku nnamba ezo abeetaaga n'abalina ebizibu eby'enjawulo. Nsembyayo abalina ababbi nga gwe bukimu bakibba atangira ababbi talinda ababbi kutuukako ajja kubanga omukubirako ku 75026000. Mulimu abatera okwagala ebizinesi zitambule n'ebyokutunda ebyo asobola obikolako n'obeera ng'osobola okweddaabula. Ensi yakweberera mu lubaala embeera n'embiro oziteekako n'otagamba bugambi nti ze lubaala ajja kunnyamba. Weeterekangawo ne weefaako ensi eno yajjula okunyigiriza. Bwe okola okuteesa kwa lunaku lwali bwe kutyo bwe kubadde nja kwongera okubatwala mu kunoonyereza. Nyina programs nakola okunoonyereza ku buvundu n'ebivundu ebiri mu buweereza bwa gavumenti okutandikira ewaffe ye Masaka mu Rakai mu Kalungu n'okweyongerayo mpaka mutukula ku border. Ngenda bawa ebitundu ebirala bya programu ezo zinoonyereza kubanga newankubadde emikutu gino twagiwaayo okusobola okucekinga ku bibi ebiri mu society. Naawe alina kyolaba osobola okutuweereza obubaka. Enamba yange ebeerawo wano wansi ebeerawo wano wansi ku wano wetukolera wennyini eri 0702845959 eya WhatsApp. Osobola tuterako obubaka obutuwabula ku nsonga ez'enjawulo. Nsembayo nga namusaako abantu ab'enjawulo abawagira omukutu gwaffe awangala ennyo maaso moogi Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebyo w'okubiri tumiddeko ku Mumbejja Nabadda we Scotland. Maama oli otya? Gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Mbasiibudde mweraba.